bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya enda nego bw'otuuka gy'obadde olaga sooka noga mu mukama we bali ng'okwata okuba oti mu maaso n'ofuna essanyu nga Muhammed Ssegirinya manye kiriko ojja kitegeera. Mwebale kutwagala, keep subscribing and watch all our program. We are on live show right now, so God bless you as we're watching our program. Babuzeko tetulina budde. Naye njagala kulaba oyo ng'agize nga kisebo kizitotadde omuntu mato saaga akwata programu wano nga tituwulira ekitegeera banye abavubuka tubeegendeza abantu omanyi dokita kyeneebaza Katonda ku bantu omuntu akubira naga wisdom volume eri wansi si kubanga bambi ki but we belong to people. Absolutely. Kagamba bambi aba yalinze dda yenno abawulira afiirawo okulaba nga tawulira oba bizzemu kiki oba volume eri ki era kakati kyenayize buli muntu nze gwe ntunamu mu kamera oba YouTube channel yaani njaga nkigenderera nnyo waliwo gwe twakwata ne muganda wange abantu bankubira mbasuna nga wisdom toddamu kwogera bigambo ng'ebintu birizigizaga kati nga bambi baba concerned so kizito mbanjagala okulaba nga ekintu kyonna kiryoke naye abatulaba amanya gange yenze kayo wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne seriraka twaveeyo Lwengo patire isingiro tuyingidde Buganda bakitaffe bazaliddwa wano mu Buganda n'abaana tuzaliddwa wano mu Buganda twakyusa n'engero za wano nti bino bye mugamba mmwe bano bakizito bano batone bye bagamba wano mu Abaganda ennyo nti mbu kabaka mbu waaligwa wendugwa ebya kisiru tosobola kuŋŋamba nti kabaka asooke agwe mbu naffe tulyoke tugwe ate kakati kabaka waagwe ate tuba tugwa biki tusigala tuyimiridde twazikyusa engero tusooka okugwa ye yasembayo he must be the last man standing. Yes, otegedde kyemugamba he must be the last man standing. Tesobola kubeera kyovola buli amuyingira gwe tuyingira nze gwe okimanyi nti engeri gye njagala muzeeyi nagamba abantu ne waba President Museveni ne wabaani wekikwata ku kyakabaka nkuyingira tubimalira mu komera. Yes, and I don't regret. Walo yagambe oli mwana w'omulalo singa bonna abavandimwe balizoneganga gwe singa bwe tulifu. Anti kati kyenkugamba waliwo abavandimwe nga mubayita abavandimwe naye nga bakongo. Nga bakongo. Teri muvayo mutegedde. Kati waliwo mbadde wali nga mpitawo omusajja nsibe gunde mugamba wayi okay sijja kyogera omusajja kamwesonyiwe muleke munja kyogera naye kagamba mumumanyi anga wisdom empale tegwe konze bwe bali kuntaasa kansibe ebyobugagga bya Lwasa mpola mpola bireme kugwa kubanga binene nnyo mingi nnyo naye kakati abantu abamu bwe muli balaba bwe muti muli teriyo muvandimwe dokita ategeera era koolaba omuvandimwe ng'avuma obwakabaka wa Uganda wallahi he can't oyo mukongo tasobola it can't olaba obuzibu Uganda bweyina ne Rwanda ebuyina on a personal basis nebo kijja ku bwakabaka wa Uganda actually era singa nze bano abasajja ba gavumenti yano tebamanyi bintu singa bamanyi ebintu nga bitambula nga Rwanda eganye okwogera nabo bakwate wasajja bamutumeri olabyo tutayogera bakwate kubulira mazima nesanga lya mboko bamuteeke mu nyonyi wane yago agenda bagatte yabagassedda oje kulaba nga ne Kagame afuka middenga ayanirizo nkubulira kulwokusatu Kagame yagambye finally mwe bana Uganda muyisa bubi abana Rwanda bafa abali mu Uganda naye abamwe mbayisa bulungi finally sport no kanti katirabayo nze nagamba nti Kagame president wange wa Africa I love the guy one mwali mugamba muri bakabiri watusanga atukuba bukubi papa yes atukuba bukubi but you know why nze bongamba nti amaje oba security ya Uganda oba what is wrong with nti otusanga abanyarwanda Congo batukuba otusanga abatukuba kati nze my conclusion is ate nawe oli waddembe okuleta eyo oba oli wa security oba oli ki my conclusion is genda olaba abajasi b'e Rwanda they are highly motivated highly highly motivated nkubulira amazima gwe genda olabe bonna abalwana mu nsi ezitali Uganda nga banyarwanda nga balwanira UN bali mu nsi endala sente zaabwe zijja direct ku account yaabwe ate mu dola
kaye obadde bwakusanga okukuba essasi akuba mu ngeri ya kikomando nnyo nga teyeeguya obadde okimanyi okyali mu kubuuza abatuuze ngenda kubuuza naye oleeta abeewammwe bamufuwa nakwali neko mbwali akawunga mu benseni enewe tebantwala nga bajjo nabye kojja wange bajjo kulikayo yes nabadde leero ngenda ku polisi era kyekitantambuza na mmotoka ntambudde kumpi kilometers nga 3 bwebwe obukoowu bambi yes nga ndi mukoowu kubanga yes bajja asobola kubanga modi gyeyayogeramu okay yayogera with I don't know net the truth is byayogera bituufu nze kankubule wonsanga noŋŋamba mbuno simanyi ate bwowummula simanyi ng'oli w'amagye tukuwa amabati 12 nga kukanyugira nze nga kukanyugira otegedde naye otegedde kyengamba tu bajjo waba yagamba mbw abasawo babasasula kitono nga mbaawo musiba banange let me tell you solution za Uganda mwemba mwina solution ya kusiba busibi babagambako mistake zammwe Uganda mugenda jiziika naye Katonda nga wali omulamu Uganda tajja kuziikibwa mwe mugenda osooka mu ntaana why lwaki ogamba nti buli muntu ayogera ekiri opposite ku kyotegeera ate omusiba busibi naye badde okimanyi olimu obulogo okwerinnya lwakwita kaye nerigwayo ka Yesu wagamba booti abantu bali myaka gyabwe gyakawungezi wakyogera biri abiri nti bagenda kukutukako omuomu era tubalaba tebalinabagwalinda tugenda kuyingira ku Christmas nga tulya buli nkoko otegedde ebigambo bino byakaye wisdom oba abaloga bulozi nodda Katonda akuwa chance Katonda addira omubi kyobola ababi basinga okuwangaala Katonda addira ababi abagenda mugenda n'abawa emyaka mingi ng'asula bajja kwenenya ne batenenya kati nakutwala mugenda nosookayo n'empumiyo nga teweekwasa kyobola bafiira myaka 8 9 mmeka uloza batuukirivu waliwo abadde wakufa nti yafa anti kati Katonda abawa ababi emyaka mingi nga loza banenenya kati nakutwala mugenda nga tolina byeweekwasiza gw'omulungi n'ofa kati Katonda akuwa emyaka gyo 7 mu egyo bwe giggwako tolinawo omubanja n'ofa ng'olina 7 tugenda kikuba rabo style bintu bingi tugenda bigattagatta tuminza omuntu yenna newaba weenaalemu newaba musiru newaba kidoli newaba ki kasita ayogera ekintu statement y'amagezi nkiwagira bajja oyo mulaba bajja oyo lwakubanga bino byakuyingira nankani bino bibiina byabe kuwesiwaza ise faito oyo omusajja ebintu byebyayogera nze nali simanyi nti alina lwayisobola okwogera ebyo ebintu byayogedde nti gundi bano basasula bibano naye kyebakoze muyita naye kyemmanyi ku kavidiyo ako manyi baddira ebigambo byayogera byonna omulundi guno bibitematema ne bagatta kavidiyo ne bakola ki ne bakateeka naye kyonna kyekiri welcome back nze sirina muntu gwenjagaliza kukomera kiringanga nze kankule dokita ekinjogeza bino byonna okudifendinga gavumenti eno gyesitaliimu saagala lunaku lwonna luke ndabe President Museveni nga bamutaddeko empingo I don't wish that day. Absolutely. I don't wish that day nga ndaba President Museveni bamutwala mu International Criminal Court. I don't wish that day. Kyobola banzira wano nenkoola Muhoozi nenkoola Patience nenkola ki nembagamba muri ba first family omuntu azanyira mu government ya kitammwe mumukwate eddooko olina ebiisa ebyo yes otegedde kyengamba kubanga kati olaba ebibadde Guinea banenya muntu ogu nene yamuwambye asobola kubanga badde part of the system oyo kano nga be bali mu kulya osegedde naye webakutte abantu ne bajaganya bali ku mutwe ye president abaddewo Konde naye tebannaba kujja kuba nababadde bali around kino kikutegeeza nze kugamba first family ebintu bisobola okwefuula bwe biti 1 2 3 we byefuula 1 2 3 tugenda okulaba nga nze I don't wish any day okulaba President Museveni nga ate kati Africa oginyonnyola president abeerawo nga yejje n'obi ebikoze bita ne bukeera nga n'owajje ne bwetobulaba nga bamutuusizza wali kati oli president wa Guinea omulaba empyolooze zamulidde ozimanyi amekyansanyusiza ku makya olunaku olwaleero ono kano eyawambye ku makya yakutte mu motoka ye neyetoola mu kibuga nga bwawubira ku batuuze nga omanyi kubanga tebakulaba naye nga buli kimu bakola naye nga labayo nze nno kakati kino kibayigirize lwakubanga abakulembeze ba Africa oba amatu gadde amabega oba gakola gatya bayigamu obutayiga amatu gabwe kyayika bino bye tulaba biwujjo kubanga omusajja oyo Konde abadde yakawangula akalulu
nekikwewuunyisa nze kyokola dokita nagamba abaafrika abapresidenti bibagamba bagulidde ku 89 biti that is bogus babba obululu naye kyakulaze omusajja eyakalondebwa simanya nga awangudde bikoze bitya yawangula oba 59 oba 50 something naye nga opposition leader abakabi baagana okkeetabamu abanafu ne bajja n'abanafu ne bamuyuuya n'awangula 59 kati labayo bwe bamukutte empinga zimaze omukubibwa omusajja yamuwambye eyo Lieutenant Kano egini baasanyusa olusanyuka n'engoma ne bakuba gwe yakawangula akalulu kiringanga President Museveni okwesimbawo n'ekibirige mayanja Kibirige mayanja n'afuna nga katugambe Bobby mpologoma taka ebitabyemu besije bitya kenaba n'ekibirige mayanja kachibirige mayanja n'apulinga 40% aba yawangudde ukyenkana aba yawangudde kati ekiri egini otegere kyengamba nero akubanga abakulembeze ba Afrika amatuuka abo byafuuka biwujjo abasinga kwegamba tebakyayina amatu bazina bubina bokka why because you cannot say ati kubulidde ekintu kigwawo n'obatunya boti n'ogamba bwalwanenye gugenda kulaba bigenda kuddamu ebyo byokuwamba gavumenti byali byayita dda naye kati ngenda kwogera ku kino ekya Ssegirinya olowooza kyekimukwaza kubanga kati bali mu fiya naye ebyokuwamba twali twabyerabira dda nga we see it is next to impossible naye anyway badoga ekizinga okuneewuunyisa kankubuuzeemu akabuzo kamu kaddemu direct ani atambula ekiro be batambula ekiro ffe abatayina emmundu tukomasaamuko okutambula emu kakati abantu abatasawa mmeka handika 3-4-6 ani abatambula obudde obwo kati bekubajje waliwo ono nakimugamba luze oŋŋambe nti nno waliwo Solomon Kaweesa ow'NTV yatambula e Masaka kiro ne TV ng'eri live kati polisi ne bavayo mu primo ne beesanga yaggwa Solomon neŋŋamba abapoliisi bano balumba bata Solomon lwaki tebaasuubira nti ono muyeekera kati bali bajja mu primo abapoliisi ne basanga Solomon yaggwa Solomon okay kale tugenda ffena nasigala ng'alikodinga ne bavuga kati baba batuuka ewantu ne batuuka ku nnyumba amasasi ne gatandika okukuba ne beekuba ne bamala eddakiika nga 3 beekuba kati ne tuluyinda ne tugamba hakyayika abassi baseeyo nga 2 tugenda otutuuka eri nga tewaliwo ladde alimu musaayi n'omu kyeka bakubanga oba mu bbanga oba amasasi gagenda ng'asitule oba biti nenga what type of training is this nono wa NTV Solomon Kaweesa ng'ataddeko n'ekitaala tuli bwe fene tugamba bannange tebakubayo n'oku neŋŋamba amasasi gonna agakubiddwa eddakiika 3 tubadde ku ki that is 1 2 nze ng'owa security nsooka nentunulira nenageza example nti obuvumu Solomon Kaweesa abujjawo tambula ekiro mu zooni erimu ebijambiye nga tatadde nakutya nti aba ame oba poliisi asobola omulengera nerowooza ye mulabe ne bamukuba amasasi obuvumu yabujjawo oba naye ebyo byampuna nange nze my job is to make conclusion oba analysis ku kintu ekikola ki gwe naye kuleka n'okikola ki ng'okugamba nti nze nalabye oyo omusajja Konde gwe baawambye namulabako wano nga azze okusingana President Museveni musajja yeeyagala nnyo amafandali nga tasuubira nti basobola n'omuwamba mutabanyiwe mumanyi anti kati lyayise MP 1-2 ne bajjeno bali abagamba nti no twalwana Luweero yeeyo ate gye bali Lieutenant Kano eyakubye yes oli asobola n'okuddaano nga twegumye no eyo Guinea ndala ne Uganda ndala weba Uganda ndala ku Guinea mwandibadde mukwata Ssegirinya nti nno yali mu kitta bantu nanti kaka kino kitegeeza nti bano n'abatagendako mu training balekera okuwamba anti nkugambye naye newe nga tetunagenda wala tubadde ekyo ku kiggula luggi twagamba nti abantu nti because we respect analyst waffe Lumbuye yakolanga ssaawa 2 lwakubanga ffe tuli Uganda era njagala okwetondera abantu bwe tutanganga ssaawa 3 nabeerawo ekiganye 1 eba internet oba okutuuka wano kyekizibu n'ebiringa ebyo bagambe jaamu bula osanga enguudo nga abapoliisi basibye actually eri okudda eri tusanze ekyambuka ku Cherisa Road kyokka nga jaamu mungi naye nga n'abapoliisi abaagala okufuna ssente bataddewo ebyuma bakwata kafyu era nze mvuze buvuzi byange nentuuka negamba bannange ngenda naye nga omupoliisi yenna atadde bwati emimwa alebedde naye nga emmotoka alaba nti enkuba etonye
jamu mungi ataddewo ebyuma ati akwata abantu naye ali awo okuva eri ku sapolo bo bataddewo ebyuma ndooza saawa emu nekisinga obukulu njagala okwebaza bannayuganda kyekisinga obukulu mwebale kutuwagira that is 1 2 njagala okugamba bannayuganda nabagamba nti every 2 weeks nja kuba mbaleetera abantu abamu abongera ku ebyo either muvubuka oba ki ng'alina kyeyekoledde mu bulamu bwabwe muzeeyi weetegeke musumba ono omukulu success yajja wano n'atubuulira ebyemiti mbadde mumbuuza ebintu bingi tujja muwayo eddakiika 3 annyonnyole abawe ennamba ye ebyemiti kubanga emiti abantu bali nnyo interested in okay bankubira abamu mu America wisdom njagala kati sama oba sama simanyi bitya omusajja oyo yagamba emiti kakati emiti tujja kuba tumuleeta wano wali wano mu dakiika 3 fe tuyongere mu maaso kwaki okuwatuka era gwebeera ne peni yo oba nywa kyayiwo ng'otudde mu ddiiro dakiika 3 agenda kuba akunnyonnyera ekibuuzo sente mmeka 2 ettaka lyange 3 simanye ebiti ebyo bye mumbuuza ajja biddamu njagala okwebaza n'ekintu ekirala waliwo app eyaze hamu gye yaleese bagiyita hams mall mwabamu mutuula ewaka nze kakati nze kizibu nnyo okgenda mu dduuka genda mu Play Store wayo downloading app gye bayita hams kiri HAMZ mall hams mall bo downloading ogenda kulaba amaduuka gonna ag'omu Kampala n'ebintu byamu bye batunda n'amasimu oba oyagala saati oba paasi oba mowino oba dduuka lyawo oba mutaasa kafeere oba bikoze yogerako nakana akokunono keyali atwala kalwa naponda oba oyagala ndawe bwegamba nti mulina polo ojja kiraba wali ne sente zaayo no problem you'll just do it osegedde kakati luze lindako kakati hams mall ojja kuba ogidownloadinga mu Play Store wayo beera ku simu yo tekikwetagisa muvubuka ali eyo oba oli kasubi oba oli ggulu oba oli liddawa nga kikwetagisa okujja mu owino oba mu downtown gendayo buli maduuka gonna ag'omu Kampala gali ku app eyo ebintu byoyagala gwotuukamu n'otayipinga kyoyagala ojja kifuna n'omuwendo and you compare the prices bagita hams mall goena mu Play Store wayo teekamu hams HAMZ mall download olabe batunda osegere njagala okwebaza omusajja wa Faiza Cafe ndooza nja kutu era mugaye nja kuleetayo koko luzzi oyo nekizitayagala ennyo enkoko ewandegeya omusajja wa Faiza Cafe lumunja muleeta muvubuka musinga n'obukulu ekyannewunyisizza bantu te omusajja oli akola ebintu alina package mwabagala ba girlfriend kakati nedda kale abakyala waki kale ba girlfriend tuli mu kiseera kyankuba kutonnya oli waka omusajja akola alina package gyakola yannewunyisizza baddira embuzi namba ne bateekamu buli kye wali osuubidde era bagisitula bagireetera mulawu embuzi nga bagibakuba nga muli embuzi nga mugisaba bino kakati eyo pate waliwo obwana buno bwolaba obutalina mbuto bulya oba bwa delivery obwana bulya oba bukikola butya kakati oli wakyazizza oba olina girlfriend wo wa fiance nja kuba ndeeta Faiza Cafe oyo lumu ali awandegeya ekizimbe kya Stanbic ajja abannyonnyolemu ebintu bye ekyanyumidde nyumirwa nnyo omuvubuka alina ekintu kya it's like a hotel naye omusajja alina ebintu naye kinyumidde twalyanga emigaati oba luzo yagigi omanyi bubanzi naye nga buwooma obusanga mu hoteri va kubuna obugaati bwa banzi obw'ebigulu naye ye mweyo kafe ebintu bye yabyekolera pizza bitya naye kinyumidde banzi bampadde akagaati omanyi akagaati okukalyanga emmere ne muganja kuleetako ku kyana abantu bagambe alina zino package bano ab'ebulaaya bino nti oyagala kusanyusa mwami wo famire yo bikoze bitya gweomukubira bukubizi delivery titeeka ebintu bwe biti oba olusaniya wano sente zo zizino no problem nga bikutuuka kaso kyekyo naye tugenda kutambula so weetegeke musumba ajja kubanga ajja maaso awo naye musumba kanneme kutengwa luze muleete musumba sooka gikigwe musumba sooka ojje nkubibuzeeko ebintu 3-4 dokita era kyenda okubagamba nganze omwanjuzi ekyo kiri mu rabodaba style bakimanye baza okuza nti tukomyawo wetuli
Abalwazi investments bakuleetedde gaggawala ne Kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula milioni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabiri okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna milioni 10 n'emyaka emirala 3 milioni 10 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye milioni 2.3 gw'ayina ettaka wonna w'oliina okisasula milioni 1.2 ne tukusimbira emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba. Nsumba sanso kulaba. Tunyina muganda wange Oroni makanika abeera mu Boston. Yateekawo n'akabbo asuulamu ennusu eya wisdom. Actually ne kino kankyogere gwe tunze no kamera. Bannanga abantu b'e Bulaaya oyo propaganda wogamba nti okwata ssente n'osindika ku sendi wave ng'osindikiddeko wisdom bw'onodde Uganda bagenda kukwatira ku kisaawe ebwo bulimba ababulooga abali e Bulaaya ababagambe be bakolera NRM. Tewaliwo system Uganda nti wojja boti ku kisaawe mbu wasindikira katugambe omuntu yenna gw'oyagala obakaye wisdom mbu bano balina technology eraga sente zosindise ku sendi wave. Ekyo nkyogera kubanga Abamerika abo bangambye wisdom kiddinga n'ekyo eno batutambulizaamu mbuno bite. No, of course abantu bakimanyi njagala President Museveni naye ate siri kidoli oba kidomola, and it's not a definition of being stupid kubanga waliwo byayogera n'entunula sejizeni n'amala okwogera ng'andi wano ndowooza kozesa enkya ngenda kusamba omupiira bw'amala okunyumya engero ze zeeruwero n'enkomawo ng'ayogedde ku bigira okitegete. So mbadde mbasaba bulijjo mbagamba nti ennamba yange eri 070 49 0701 494039 enamba eri ku WhatsApp kuba video teekako byoyagala okuŋŋamba nti wisdom waliwo ekiri wano ensonga gyogereko oba gamba wisdom kankutereko amata ogenda onywe nze sente nzeetaaga nze banaye nzeetaaga okutambula kuzibu mwala abasajja engeri gye bandi obubi ate n'ekirala munja kukwata kuru yange yonna gye nnina wano okutandika ku musajja gwayita Kizito Tony producer luzzeko olwajja kuba tayogera tubateeke wano ekuru eri wano gundi kintu kiramba osobola okugamba nti buli omu awo abaana bali awo wisdom bw'obaleetanga buli omu ayogera essimu ye obagambe mbawadde $10 10 kale n'obawa $1 emu ataani agaanyi baba bazikoleredde no problem. Musumba olina eddakiika 3 ntandike wano program ekikuleesezza nagamba abantu bandira mumpulirize buli luvannyuma lwa weeks 2 nja kunoonyangayo omuntu muleeta atuule wano ng'alina kyagenda okwogera ekiyamba omuntu ali e Bulaaya. Abantu ekisooka bababbye bawereza ssente famire zaabwe, abantu abalala baagala kukola bizinesi naye nga tamanyi bizinesi gyakola. Omuntu alina miliyoni ze 4 naye tamanyi completely. Kati gwajja nonyonyera emiti kati ebibuuzo bibambuuza bitambulira wano ettaka ero liba lyange kati olina oddinyonnyola liba liryo paka ddi. Okay, onyonyere nekiri wemba n'ettaka lyange ssente mmeka. Mami ow'UK ekyessente kuba yabadde agamba miliyoni 2 ne mugamba ddayo olabe vidiyo ekyokusatu emiti gibeemeka calculation gye wakola gikole nga toyanguwa mbu giba bwe giti osobola okujjamu bwe giti oluvannyuma lw'emyezi emyaka 3 gino ogireka eddakiika zo 3. Kale mbalamusizzaako abandaba Kaye Wisdom Official sanyuse okubalaba. Piti Bomusumba Success Sempijja Managing Director owa Lwazi Investments and Property Services. Mwami Kaye tusangibwa Kasangati. Mwami Kaye yajja ku office zaffe ne ku church n'alambulako ne project zaffe ezisinga ze tukola. Era Mwami Kaye ssebo nkwebaza weebale kwagala bantu gwe tomanyi kye wakola we wankyaza wano. Nali naakava ku live omwana omu nansindikira message ku WhatsApp ng'ayina ettaka lye liri eyo Masaka naye ali Bulaaya nga limutamye ayagala litunda. Yalima emmwanyi ne zifa n'alima ebitooke ne bifa naye bwe yawulira eky'emiti nti miliyoni 1.5 tukusimbira emiti ne tugirabirira n'agamba kati obulamu bukomyewo. So Mwami Kaye tukwebaza. Actually Musumba awo wenyini kati waliwo yawulira miliyoni 1.5 n'ataawula nti miliyoni 1.5 ng'ettaka liryo. Kati kyambuzaabuza ate omuntu w'e Bulaaya waba alookinze w'omunnyonnyola ebitali bwe bityo obanga amutabula. Kakati ssebo tandika kakati miliyoni 1.5 ng'olina ettaka liryo. Tuli live ku Flashlight UG, tuli live ku Kaye Wisdom Official, tuli live ku Bambi Charity Media. Yes. Waliwo endala? Okay, no problem. So genda yo kwezona Bambi Charity Media, genda yo subscribe nyiga akadde
flashlight yugigenda subscribe nyiga kate kai wisdom official kola kye kimu kubanga zuna YouTube channel mbanzi kole nziwa content ate waliyo biba bigenda maso musumba bwatule kakati miliyoni emu n'ekitundu twasetinganga ng'oyina ettaka nga liriyo naye nga teriri wala nnyo teriri wala nebbi waliwo kapiteni yali Somalia yagamba eryange liri Padel kati awo tusetinga nga tumaze okulaba ettaka ne tubala expense y'amafuta okutambula ne standard fee eri miliyoni emu kitundu ng'ettaka liryo ku miliyoni 2 lwaki tugenda mu 2 nti oyinza otutwala ettaka nga liri Kasese tetujja kugoba kubanga Uganda yonna lwazi investment tubawa service kati kwezo sente ze tuba tukanyiza ne tukusimbirako emiti ng'ettaka liryo sasude miliyoni yange mu kitundu pa eka tugambe ya eka 10 buli eka miliyoni mu kitundu ze miliyoni 15 genda maso kati kwezo miliyoni mu kitundu tukugulirako emiti oba tuyina emiti gyaffe tugireeta ffe tulima ffe tutereeza ne tugisimba olumala ogisimba ate ne tusigala nga tugirabirira okumala omwaka mulamba twagala emiti tugikwase mwamikaye ng'ojayitayo mu myezi 3 tukugambe genda ofuiremu omuddo gufe ng'emiti gyo 3,000 ogiyina ogirabako kaakati ekirala programu endala yeye miliyoni 2 n'ekitundu lindako buli eka musimbamu emiti 3,000 sebo wow. kati emiti egyo ku myaka 2 kitundu kwesatu otandika okutema buno obwamangu njagala miliyoni 10-15 eka ezikuwa bulungi kati ate emiti egyo bwe bamala otema era tukulagirira ng'otuusiza okutunda nti abatema bagambe batemewe bati giddamu ne giroka nga tozzeemu kusimba ne giddamu ne giroka era emyaka emirala 3 n'ofuna sente zo mu eka kati gwe watuwaka mu kitundu ogenda kufuna miliyoni 3 eyo program tugiyita land development kati program endala ye ya lease ngetaka toyina ttaka kati ndi Bulaya nze Ron makanika oba mami wange Robina Sebayiga alibula oba omugagga Juliet zawedde owa Boston mami Juliet zawedde omugagga naggagga bangambye wisdom omukyalo ono akulaba mama nkutumidde era luze yangambye nti neyeetaagira ddala enkoko okulira ddala ku nkoko tulina omusumba ono oyo no gwe twogera mugagga wa Boston nyonnyola bulungi emiti egyo osanga anajja nagamba nyina ettaka lyange mailo namba kati tuze ku ttaka singa mami wange Robin UK talina ttaka najja ewuwo kati gwatalina ttaka naye nga project ogyagala tuyina kati enkya tugenda sasula eka 5 waliwo omwana bamuyita Nakali Abu Dhabi yaweereza sente tugenda sasula eka 5 naye nga we tugenda osasula ziri eka 2 bibiri zonna bagambye abalwazi muleete sente kati gwe kiraya nti ali awo weereza sente zo ettaka likulinza ate ekirala mwamikaye tuli mu season enkuba etonya buli muti gwe tuteekayo buli wiiki buli lunaku abaana ba field office abali mu kusimba so kati gwe atayina ttaka miliyoni 2 n'ekitundu tukusasulira ettaka tugende wa chairman LC1 ne lawyer ne nannyini ttaka n'akola agreement eyo ng'agamba inze mwami gundi mpangisiza ettaka lyange kaye wisdom okukolerako project ya Kalitunsi okumala emyaka 7 kati eryo ettaka liba liri okumala emyaka 7 bwe tumala olisasula mu mannyago ne tudda mu office yaffe ne tukola land development agreement nti ffe abalwazi tukutetenda ku ttaka ly'omwami kaye wisdom kuba liba liryo tumusimbireko emiti ate tugirabirire omwaka mulamba tugenda gimukwasa oluvannyuma lw'omwaka mulamba ku miliyoni zo 2 n'ekitundu tukusimbira emiti 3,000 ne tugirabirira omwaka mulamba ettaka eryo liba liryo okumala emyaka 7 ku 2 kitundu kwe tusasula ettaka ate ne tukusimbirako emiti ate ne tugirabirira mwami kaye wisdom njagala ogamba abantu booti nti bwe tuba tukola agreement woba Abu Dhabi Dubai America osindika muganda oba mwannyoko oba gwesiga n'abeerawo on your behalf n'alaba ebintu ebitambula yes kakati mwabali e Bulaya kubanga mwami wisdom abantu nze ndi musumba counseling ebiseera ebyo emabegawo nafuna counseling ng'abaana baagala kwetuga yaweereza relative we ng'omulala yaweereza maama we amuzimbira akayumba n'atuuka nga tebiriiwo ne poloti nga tewali naye kati ffe abali ebweru
tubagamba nti osobola okutwesiga n'oweereza ssente zo gwe n'otuwa next of kin omuntu wali ku ground oba seekyo gwe n'oweereza omuntu wo gwe weesiga ssente ye yagenda okusayiningira ebyo ebiwandiiko on your behalf ffe ne tutandika yoyo omuntu gw'otuwadde gwe tutwala ku ttaka nga tulisasula balina okubaawo kubanga yajja okujjanga alambule oluvannyuma lw'ebbanga kati gwali e Bulaaya maama oba taata Lwazi Investments tuli beesigwa wiiki eno waliwo omwana aweereza miliyoni 7. Wow. Okay. Aweereza miliyoni 7. Okay. Ate n'ayongerako neza sister we. Okay. Nenzimuwa najja mu office nenzimuwa. So twesiga Mukama tetwagala nnyo bintu bya kiyaye oweereza ssente zo ne tukusasulya ettaka ne tukusimbira ogenda okudda ng'ebintu byo bitambula. Gaba essimu ya musumba yeeyo mubuuze sindika omuntu mukole business. Waliwo omwana ali e Bulaaya ng'ayinawo akakadde ke kamu n'ekitundu naye ng'ate bwana aweereza miliyoni 2 n'ekitundu tugenda kuba out of season kubanga budde buno twatandika osimba emiti gya season eno rainy season mu Gw'omunaana kati mu Gw'omwenda gwa 10 gwa 11 bw'osimba mu Gwe-11 nga gugwako ebaamu risike kati natudde ne board ya Lwazi Investments ne bampa permission nti abantu abayinawo ssente wadde teziwera 2 kitundu leeta season ereme kuyitako naye nga buli mwezi ojja sobola okubaako z'oleeta osasule zigweyo. Yes. Oli agamba waliwo omwana abadde agala kola eka 3 ali eyo Bulaaya naye nanga pastor nandyagadde eka 5 naye ssente nyinawo weziti kati olw'okuba nti programu ezize twagala kulaakulanya abantu ne mugamba kale ezo z'oyina zireete ffe tugenda kusasulya eka zo 5 ogenda sasula mu installment era na agreements zawedde so tubawadde opportunity nga abalwazi sasula zoyina ogenda otutextingira ku WhatsApp essimu yaffe eri 0776 99 16 03 0776 99 16 eyo essimu eri ku WhatsApp. Good. Njagala kutumirako munnamateeka waffe Council wa Lwazi Investment Alokatone ne mukyala we Pastor Mulungi Esther. Father Samu andaba awo live kutumiddeko kama bawo mukisa mwami kayo wisdom tweyansa nnyo. Kati no kankubulire bananga batulaba se ku mwana ne kakati nzo oli bwayogera ly'omuntu soka nayo nendirozaako kakati nga kaye tika Yesu yali bamu Katonda kale ngamba kale kati ola success musajja ulede muwanguzi ndoza yawangula daka kati nama yagadde abaweko emikisa ate nze natuukayo nze sijja kwekwasa nzisobola kuleta muntu gwesitalabye ebintu musumbo nze wiche ejja nange nja kuba omu kwabo nkutwala watu eri mu nsozi nedda gwojja kuba wa miliyoni 4 tojja tutwala paka Kabaale yiri eri yambuka kirira miliyoni 4 ina sente tondi campaigninga amayinja ngaga mugali nyako experience no kunebaza muri ku research twabadde tuli awo nno nga tubudde ku byamusumba so nkubire enamba eyo mujja kuba mulaba kuno tugenda tutandike program ya famanya bananga abagizi baffe tubagala nnyo chobola tuleta abantu ba seriously okuleta bana abantu sikuba nti no twagala ne tubalowozezzaako nammwe. Okay, yeah. Okitegeera ne kasente kaba katono mutajja okati nze olaba bali abaana era abantu bagenda ne batugamba n'ebintu abaana bali olaba katono okutuula wano sente z'abayino sasula miliyoni nga neffe tukikola ku lw'obulungi lw'abo abantu abatulaba nti mumanyi wisdom togoberera bugoberezi wisdom nti na politics ne katugenda omwami yajja annyonnyera eby'emiti nti wadde oyagala gwe nagamba zaala kubanga Uganda empya egenda kujja mu myaka ngenda kuzaala era kakati simba n'emiti omusajja agamba emyaka 3 waba azimbye emiti 13,000 osobola okutemamu ate lwakuba kirita kinyonyodde yagamba mbu ku miti 13,000 mu eke emiti kikaki lindako kali tunsi gwe tuliko badde ki oyagala muwogo nago muti okujjamu ssente yagamba mbu otema bwoti n'osooka otundako egyo n'olekamu giri emirala osobola girekamu myaka simanya 7 n'ogaggawala negwe nga tukyali ku by'emiti wano nga naawe oleeta eby'emmogo simanyi wakula olya gundi bizina enva za mmogo awo tutandike nedda nsabayo mbadde nkugamba ulira nnonooli kakati baŋŋambye ekintu ekyewuunyisa baŋŋambye nti
olabe en radio kansomena wano radio bagita QFM leader yagambye bweti nti according to former president Engineer Moses Magogo, switching on lights at Nambole Stadium costs 9 million every 1 minute. Yes. Kakati ne bagamba mathematically that is 810 million per game. Buli Engineer Moses Magogo eno radio Magogo tonyigira kubanga nyina chaliyo yankubira wisdom ne eno ya leader baganda bafa mambuka mbu Moses Magogo ye yagambye buli dakika kanima buli dakika amasanyalaze ge Nambole gaka buli dakika ganwa milioni namba ya Uganda kitegeeza bwetuba n'omupiira eddakiika emu times 90 minutes ze milioni lunana mu 810 million per game. Otegete kyemgambe this is without per game or whole time. Kati waliwo ebintu ebimu bye twogera abakyali bano balowooza nti no batuli basiro bakikiye sirabangako mu nsi yonna kubanga amataala agali e Nambole tojja kuŋŋa nti ge gasinga okunywa per minute kitegeeza amasanyalaze agatwala milioni 9 tone milioni 9 buli dakiika njagala ogalabako era kyampadde ekyokuyiga ngenda wapasaserwadde atera okukolera mu Nambole akola Nambole Passover buli mwaka mubuuze bw'ogiteekawo okuva ku makya paka kiro ekitegeeza kubanga kati labayo pasaserwadde abeera ne Passover Nambole amatala kali katugaye gatandika kwa kasawa oba 11 kitegeeza gako okuva 11 mpaka 12 ku makya sente mekazi abasasudde masanyalaze abamu billion mu billions nenga azikola ne Dr. Manyi nti no bana basajja batufudde basiro balowooza tetumanyi Bobby ali okanga najja ogande kumulidde kaddemu akantu ako Bobby ali okanga najja gomanyi nti Bobby amakulu gacho omanya amakulu kye gategeeza boyogera Bobby nga tutandikirawo ati nkugambye Bobby omanyi lwaki amalanga najja Bobby ye buli kimu byonna abikoze abuzaayo kutambulira ku mazzi ate Yesu yatugamba tugenda kukola ebisinga bye yakola. Yes, Yesu yatambulirako mu motoka kati tuzivuga. Yes. Kati Bobby abulayo kutambuliza bigere ebyo ku mazzi ate kati ali yagatambulirako dda kubanga alina eryato. Kale. Ani okanga najja. Kale. Dotandika bwetu tobole kigambo Bobby ngoma tutandise. Nona nsonga eyo tugenda kukifa bakula tutandise. Ko kimaze Ssegirinya essanyu lyaliko. Kati gonna atamanyera wentuse wali ku Pfizer cafe. Ne ngamba omukulu wayo ne mugamba mpe enkoko ompe chips. Ngatondetedde ate babaddawo bonna nti ngenzo tuuka buli omu ayagala selfie buti abantu bavudde mu maduuka gaabwe. Baseka ebifu by'enkoko. Kanti ate ng'osobola okutikka sita ate tandika okuganya ebigundi naye ng'omanyi kyenkola nzinyemu toba munnange nnyo gano badde ogalaba abagande bazina toba munnange nnyo gano nagamba nti no soko kwata ku mutwe guno soko kwata leo kankwateko nagamba Simon nti Ssegirinya agenda kuwangula omusango Simon alowooza nsala yes omanyi lwaki ebintu bibiri oba bisatu bibadde bigoberera Ssegirinya ekisooka mukisa favor. Yes, Kebaita favor. No, the guy is so much favored. I know mukisa, I know grace no mukisa bachitata. Grace chechi. Ekisa no mukisa. Favor no grace and favor. Bigobera Ssegirinya. Muntu omu. Sirabanga muntu wa kisirani mu nsi muno bukyamberawo nga kidandala. Kaye. Kumulidde. Bulira nkankana. Sira bukyamberawo. Olaba kati President Museveni namalawo kidandalo wa minister wallahi ndoza ne government yesobola okugenda nache nkugambe ko luvanyuma wano nkugambye bwenti tebasobola kuwa linnya ne takugoberera kidda linnya no what is the meaning of kidandala every name we have kidandala abamuntu watategeera owulidde kidandala bagambye abamuntu atakola ki kati to me kidandala is an emptiness
kidandala ati abadde talina bwino nati kyekyo kubulidde tumusonyiwe twamukuba nnyo kyebayita sirabanga muntu wa kisiraani gw'otyanga dokita oyo omusajja omanye ebisiraani kwe yabijja omanyi mweno revival gye tulimu gyolaba wano enkyukakyuka za Uganda either ojjawo omukisa oba ojjawo ekisiraani kidandala bukyajja mu byobufuzi buli waba agenzaako kwota kisiraani otambulako nakimu kidandala bwe yali obwa kansala ng'obwa MP bwalema dda n'ali obwa kansala Elias Lukwago n'amusaasira ne famire n'amuwa obwa deputy mayor bw'amuwa obwa deputy mayor kidandala kubanga ebisiraani bijja ebisiraani proceeds him ebisiraani ne bimukulembera bwe yatunula kabina ka Jennifer Musi n'amagalala yes why hati kubulidde ebisiraani bye ifo kyokulaba akabina ng'akataledde ndoozi alowooza ndoozi alowooza kabyanyimbe zeewaabwe why omusajja yamufuula deputy mayor naye ekyannewunyisa ku kidandala omusajja yamufuula deputy mayor yamwegaana yali ku TV ne bamubuuza ng'andaba bwento bali TV nankani ng'andaba ne bamubuuza ani meya wa Kampala wallahi omusajja oyo n'ebiiso bye yagaana okwogera nti Elias Lukwago ne mmanye eno ebisiraani bye bimututte otegedde mugamba obudde obusinga Bayibuli yagamba mu basonyiwe tebamanyi be anti labayo abantu abamu nagamba dokita we bajja ne basembera ku President Museveni oba NRM entegeera yaabwe bagireka mabega abantu abamu bagenda mu State House ku gate kwennyini they are wolf thinking bagireka ku gate bagenda otuuka eri abasinga ng'emitwe balina jampunu otegedde gwe kyengamba byebyo kakati kidandala Jennifer we yamuyitanga n'ayogera bw'ati anti Jennifer akabina akakomeeri amabeere yagapampinga nga bw'ati olowooza yalina kyeyalaba nothing n'alowooza ensi ekomye nga tamanyi nti nno wagenda kujjawo ebiro nga bya nuupu byokka ng'alowooza nti bya DP yegenda okuba wano n'agamba nti President Museveni si musiru bw'agamba nti come 2021 there will be no opposition yali amanyi bano ba emptiness kidandala bikoze bitya bali mu nkwawa ze ate balina gye bagenda olina okumanya n'okujjukira nti omuntu bw'ayogera statement sometimes ayinza nga kyayogera nga takitegedde yali ategeeza come 2021 we shall have a serious opposition anti kati labayo naye yakyogera nga tamanyi nti nno ebintu bya Mukama olw'obipredictinga anti kakati yali amanyidde bana bajjeewo ekiro yes nga kunguruba green munda bayeru nambozi yatugamba beba kidandala what happened Elias Lukwago ne bambonyabonye ekisanja kiramba tugenda okuddayo kulonda kidandala babukubi n'ebiiso bye teyadda laba akomyewo mu nuupu ngalowooza abantu beerabidde kadi ne bagimumma agenza okuwaabira ngero w'ebisiraani agenza okuwaabira omusango bakukomye blessing on technical obusinga tulina okutegeeza abantu ekituufu gwe jjaji nze kidandala soma gwe jjaji ani jjaji nze jjaji gwe kidandala sona naye kuba kidandala tokubako bisiraani sinaba muko kidandala nkikola mu linnya Ssegirinya kati nze jjaji ate kati tuwaaze no please ati nze jjaji Ssegirinya njagala kubuuza nze jjaji kidandala kati nange tobimpa kale beera mukwano gwa kidandala kale beerawo nga yazze mu kooti kidandala oyagala ndi kunoonya mukazi ng'omukazi kale nzikiriza beera ng'obuzamba wa kidandala yes at least tosobola sinnawasa abaana mukaaga njagala kundetera bikidandala birds of the same feather flock together era ng'olwokuzaava kidandala waabwe wosandinga Ssegirinya nvudde wano ovudde na okumanya kidandala yanewunyisiza bonna nga abantu b'amagezi Uganda yonna yonna eringa etategeera kidandala afaananye no minisita wabwe n'abakooba bamutadde mu kaguli ne bamubuuza tuwa omujulizi nti bakubba the whole minister gwe kankubuulire President Museveni ku magezi g'alina bamuyita Bismarck of Africa azadde abaana be bagezi bamagye bitya naye babaye baminisita wa the whole minister ayimidde mu kaguli minisita President Museveni gwe batya nabaye n'agamba bamubuuziza
oyina obujulizi tuwa obujulizi obulaga nti Joyce baagala yakubba labayo omwebazeemu omulamuzi sirina bujulizi naye nze kyenkakasa Joyce baagala yanziba aibuuza awunakalaba mbuuza labayo katize n'abakoko this time nzikiriza kanako n'abakoko wa minister hello minister honorable minister yes tuweyo obujulizi obulaga nti Joyce baagala yakubba. Yes, His Highness. Yes, accept, but. Yogera Luganda Luzungu lukusumbwa n'abakoba. Ekituufu kiri nti sirina bujulizi nakamu. Naye nsuubira abantu bano banziba. Jawa ne twelyo. Kati odira jaji eyagenda ku Development Center mugwe n'abakoba akati ogwakusala atya n'erinnya oliwulira anti kyekugambe mutuma abaana bammwe amannya agategerekeka nti n'abakoba. What is the meaning of n'abakoba? Gwe yabeerako wa police kyovola banze sikyawa kitiibwa abantu abamu bwe tutamanyi ngeri gye bafunye mu madaala. N'abakoba alina kuno amadaala nga gayiika buyisi naye amadaala age gonna kati galinganga biwujjo. Binankani bino bimuli bya Kampala bifeedinga buli ddakiika twabikazeeko Jennifer Musi Jennifer bimala mangu Jennifer ambwa bisimbisa biliyoni nakugamba uli amanya musakola cha anti ayuguma buyuguma kati ali mu America gye yasanga mu simu nne. Let me tell you the whole minister, how can a president wa Uganda akubye Sudan akubye Congo akubye wa simanyi bamutya Bismarck we bagamba bana katulabe ku minister baabwe ogenda ku Victoria's ogenda ku Kampala parents instead of listening to such ministers nojjayo omwana wa masomero ago now presenting on behalf of Uganda than such ministers. How can a whole minister say nti manyi banzi ba Joyce baagala nesina bujulizi igwe ngerobera minister president 7 bantu mwe mututami kala kubaya mututami nebutula no Dr. Kangubulire tetugenda kuzaala baana mu rigimu y'abano bantu era tetugenda okukola kufunisa bakyala baffe nabagala baffe mbuto bazaale mu Uganda empya. Why? How can such ministers, how can you kuzaala in the regime of such ministers? How can you kuzaala nga minister ezinawo nyenyo kubanga manyi banziba minister mudeta mazzi otsegede kati tuli one twali wano nga minister wa Nankani foreign affairs agamba I will send the minister of sports to look for such historical na mawulire mbuuza. Yes, Mr. Oriem. Understand nakanjunga mugawuli aberi ababuli bamubuuza. Mr. Oriem. We understand that just recently you told the government of Uganda you have this gentleman called Frederick Lumbuye. I've never spoken about that. Are you sure? You count my English wrong. Rani akusomesa. Wali mkusitula bana wa president. Katika nawe vayo mugamba yoli mwana wa president. Ojoga actually oswaza kitawe yali president. Oluzungu waye Minister Oriem, the English you spoke is not the English of Oxford.